kabalaze bakulanga enchati gwokalidde ne balanga ono enchati kakuvuddeko kamuddidde ono nagenda mu kooti ne bakazali bagati okusinzira ku kooti kado nawe nogati tuddemu tukabale ne baddemu ne bakabalanga olwo yakalidde waliwo akalulu kali Masaka kakakyuka emirundi ebiri gwe basooka okulanga bakamujjako ne balanga omulala nga yakakanyala yakalidde bagenda okumaliriza nga yakalidde kakati ate oleo tuwulidde baga nti bazeeyo ate oli omulala kati gwe balanga yakalidde ekyo tekikuzuukusa nti ebintu bwe bikya ne biyitako olunaku bikyuka ngambira muliraanwa wo nti era gwe toyiga akalulu kakyuka ekiro ebokisi eyabadde mu 106 kati eri mu 106 obululu butabuka buzaala bunnaabwe ekiro wabeere wakubira Yesu engalo. Mr. President, tuswala ngaffe aba NRM era ngaffe abaagala NRM ku mutima tuswala. Nameere bamusinga akalulu, Nameere bamukuba akalulu e Masaka, naye Nameere agenza akozesa erinnya lyo ng'agamba nti walagira bakole likawunti ng'ate si ggwe mulamuzi, era nti walagira ne bakyusa eyalangirira obululu kwalaali nti n'oleetayo omubbi abbire NRM. Mr. President, ne batuuka ne babala obululu nga Nameere agamba nti ggwe walagira. Simanyi oba Mr. President igwe atali mulamuzi mu ggwanga Uganda abalamuzi walonda baaki? Lwaki obusonga obutono bwe butyo tobulekera abalamuzi bw'abeera nga Nameere talimba nti wakozesa ekitiibwa kyo ne ofiisi yo nga President n'ogoba returning officer kubanga yalangirira ebituufu? Mr. President, omukazi gwe bayita Nameere aswazizza erinnya lyo, aswazizza reputation yo ng'eraga nti nno ggwe buli mubbi, buli muntu alina empisa embi gw'okolagana naye era gw'obeera in favor naye, ate nga ffe aba NRM tugamba nti omuntu atalina mpisa n'omuntu omubbi leka society yo emwekolereko. Mr. President, omuntu wa NRM yabeera deep punished ne history we. Buli mubbi bwaddukiramu NRM nga bamuwa omulimu. Buli muntu yenna atalina mpisa atyoboola abantu, atyoboola eddembe ly'abantu bwaddukiramu NRM ye ng'aweebwa obukuumi ng'afuulibwa VIP. Uganda yonna emanyi ono omukazi talina mpisa. Nze ndiwo NRM. Naye Nameere tumulabye emirundi egisukka ena ng'ali mu public domain, ali mu mawulire, yabeerako mu mawulire olw'okubba emmotoka. Njagala mbuuze Mr. President, tutandika tutya okubeera ne member parliament ng'aliko history oyo? Bw'ogenda mu Google n'oteekamu Nameere kigenda kujja nti Nameere mukazi nti yagenda ku dduuka ly'abayindi nabba emmotoka. Ebyo si byange, nasoma bisome mu mawulire era mu ebiri kubanga neggulire weeriri ku Google. Mr. President, ne tuwulira akatambi ng'omukazi ono avuma taata we, by then yali minister, n'amuwemula n'amuliisa buli kika kya kigambo ekibi. Kyokka essaawa zino Mr. President akozesezza erinnya lyo nti ggwe walagidde bamufuule VIP, bamufuule member parliament. Mr. President, ife NRM tuswalako ddi nti tetusaanye kubeera associated n'omuntu w'ekika bwe kiti. Mr. President, ne tulaba omukyalo ono n'akolagana ne bakifeesi ne bagenda ne bazinda ekkubo ne balisalako ne batemula omuntu emisana ttuku, Jennifer Furufiga. Era ekintu kino baakikolera ku kamera. Mr. President, nze mbuuza, NRM ejjudde batemu nti buli muntu omutemu, buli muntu omubbi, buli muntu atalina mpisa mu NRM alina okufuulibwa VIP? Nti naffe abawagidde NRM okumala ebbanga eddene kuba nze kakyanga ntegeera
teri muganda wange yali aliddemu NRM, teri wa famire yange yali aliddemu NRM, kubanga tebatuweereranga nako, tetufunangako ku mulimu gwa gavumenti nti famire yange yali efunye ku mulimu gwa gavumenti, naye obulamu bwange bwonna mbaddewo NRM era mpagira NRM, era nkyayiddwa abantu olw'okuba NRM. Naye sirina mpisa mbi yonna, sirina muntu yenna gwe nalinkaabiza ku maziga mu nsi muno, naye ate abantu abasinga okubeera ababi, ababbi, abantu abatemu, ovuma otya taatawo n'otuuka n'okumuliisa amazzi. Omuntu oyo tukaire ku makya tumuyite member of parliament. Juzi okulonda bafraga bearers okwali ekololo, omukyalo ono yavayo n'atunula mu kamera n'awemula ng'awemula mwami Kasolo olw'okubanga yakuba mwami Kalangu akalolo nga balonda vice president wa Buganda region. Omukyalo ono n'avayo n'akozesa ebigambo ebinene, omukyalo ono n'awemula ne tukwata ne ku matu. Mr. President, essaawa zino agenda kutuula mu parliament bagambe nti no member of parliament ate nga akalulu babbaka bbe. Mwami President, bino mbyogeza bulumi. Omukyalo ono nga lwaki mwami President akozesa erinnya lyo nti gwe walagira bagobe returning officer ku lw'okuba yali kwalaali, nti ku lw'okubanga yali alangiridde eby'amazima. Mwami President, NRM yali emaze okufuna entebe ennene ey'obwa President. NRM ng'emaze okufuna kolam mu parliament over like nga 9 over 10 bamemba parliament bonna bali basubscribinga ku NRM. Nika tuwembulize Mr. President, NRM gwenga ssentebe waffe era president w'eggwanga taata wa Uganda ng'erinnya lyo omukyalo ono alitambuliza atya mu bintu eby'ekisiru. Babadde babala recount nga amaze okuintimidating omulamuzi nti owalagidde, n'omulamuzi naye n'akola n'atunula mu kamera n'agamba nti ne president yakoze ABCD. Wembuuliza Mr. President, omulamuzi w'ekika kino oba abalamuzi ab'ekika kino be basibidde abaana b'NUP mu makomera nga babataddeko emisango egitaliiyo. Omulamuzi bwatyo w'e Masaka asobola atya okuvaayo n'asanga obululu nga box ne box ziri empty, nga box ne box bazaabizza bazisumuludde, kyokka ng'abalamuzi abalala bo mu ggwanga baasala ekiyala ne bagamba please bw'abeera nga box twasanga nsumulule tetweyongerayo. Ne twasanga box e Masaka ne Masaka nga nsumulule. Mr. President, ku lw'okubanga Namere yakozesa erinnya lyo nti president alagidde, president n'agoba ne returning officer eyalaalingirira ku alaali ali ku mazima atali mubbi. Mr. President, akafo k'e Masaka nga lwaki tetukalekera ab'NUP? Ebyaddala baatukuba akalulu, ffe twalonda omuntu atasaanidde ne tumuwa kaadi. Mwami President, bino ebintu bijja kutamya abantu ekibiina, kubanga Mwami President bwe tubeera nga essaawa zino waliyo bannayuganda abali mu makomera nga baabasiba lwa byabufuzi nga tebalina misango mu butuufu ebyaddala, tebalina musango gwonna, naye ng'abaana abo bamazeyo emyaka 5 nga babalemezzaayo be balamuza ekika kino. Omulamuzi najja nga kale enjeru agiyita ya bbulaaka, oli n'agamba nti please wali ku kifo ABCD mu kifo, naye ng'omuntu oyo gwagamba yali Kampala, naye ng'ate omisango bagiddiza Masaka ne bakwata omuntu oyo ne bamuteekayo. Abasajja bwe bati be bakwata abasajja baseggiriinye nga tebalinnyangako Masaka ne Sewanyana ne babateekako omusango paka omusajja Seggirinya lwe yafa. Bannayuganda, this is too much. Kati tunayimirira ku ki okutandika okugamba nti no bannange ABCD Namere baamukuba akalulu, era Mwami President ne bw'obeera ng'olese Namere ku mpaka ku lw'okuba ggwe head of state ky'olagira tekiddibwamu. Bw'abeera nga Namere byayogera bituufu nti ggwe walagira nti Namere bamulangirire, era bw'abeera nga Namere byayogera bituufu nti ggwe nti wagoba returning officer ku lw'okuba yalangirira ebituufu, era bw'obeera nga Mr. President kituufu gwe walagira omulamuzi alangirire Namere nti wadde obululu baabusanga nga bonna babuyuzizza box
nti bamulangirire mwami president emyaka 5 nze ndiwe ne tagenda kubeera member parliament yange era sigenda kumubalanga member parliament era nameere nze kukakasa emyaka gino 5 sijja kulinnya kigere kyange mu Masaka wadde mukyala wange ava Masaka n'abaana bange tebajja kulinnya Masaka kubanga kitegeeza nameere asobola okukola influence nga oli mu Masaka n'agamba nti ono bamusanze nga bo atta omuntu bannayuganda bameka bali mu kkomera kitegeeza abaana b'abandi bonna abali e Masaka bwe batadde mu misango egitaliiyo omukazi ono yabasibye kubanga akozesa erinnya lyo Mr. President mu ngeri enkyamu naye omuntu gwe bayita criminal mu society nga wa NRM yalivunaanibwako ddi. Mr. President twala bannameere mbikumenyedde byeyakola yavumavuma taata we NRM twagala abantu abatalina mpisa betusembeza mu babaka baffe betulina abamemba ba parliament ani yali avumye nnyina oba taata we ono omukazi yakikola tulabye ku bamemba parliament bonna essaawa zino abaliyo n'abagenda okuyingira abapya ani yali afulumidde mu mpapula z'amawulire oba mu public domain nga bamuvunaana omusango gw'obubbi tetubalina lwaki buli kimu kitandikira ku ono in case Mr. President omukyalo ono babeera nga yakozesa erinnya lyo nga tewamulagira nga sigwe bakola influence lwaki yetavunaanwa tulabye abasajja bakisa kya Mukama naye yeyambula n'alaga amatako wabweru n'akunamira ensi n'amaliza nga bamuwadde ekifo nga VIP aba NRM abayisa obulungi bo tebalina kusasulwa aba NRM abatali ba criminals bo tebalina kubeera rewarded tebalina kukola oba abalina empisa embi bokka be baasoma. Mr. President naffe tuli bayivu naye ekintu ekyewuunyisa nti fe abalina empisa embi abakuuma ennono y'ekibiina tebatulabawo balawo ba criminals abawemuzi be bawa ebifo kwegamba Mr. President nze kino ekintu nakyewuunyiza kubanga obwedda neebuuza erinnya lya president lijjirawa nti president yakyusiza gundi president abantu b'e Masaka president ng'akozesa that intimidation. Mr. President reverse psychology omukyalo ono gy'akozesezza nga yeekwese mu linnya lyo erinnya lyo Mr. President lyonooneka e Masaka kati abantu b'Namasaka bw'obadde ozzeemu okufunza mu bululu bagenda tandika okugamba okay era nze Mr. President nkukakasa abantu b'e Masaka si batuufu nti basanyufu olw'ono omukyala tasana naba RDC siganyi muyivu naye ali totally indisciplined. She should be a rejected member of the society. Nze siriko gamati no se edi kubanga che no nze ndabye bamemba ba NRM abeeyisa obulungi nga ne bw'omusanga mu kkubo n'akulinnyaka kugamba sole bw'oba tolina kyakulyanga gamba ofunye ekyokulya bw'oba tolina wakutuula nagamba no edi jangu otuule wano noono omukazi tasobola kikola ono omukazi alina empisa embi Kampala yenna amumanyi juzi bali bagenda okukwata ba criminals abatemu ono omukazi yeyabaddusa ku woteeri era yoyo president gw'ogamba kati essaawa zino omukyalo ono kafuke member parliament bamuwe emmundu olaba agenda kutambulira ku bantu ng'abaddukanira. She is very ugly mu mutima omukyalo ono Mr. President bw'obeera nga office of the president nsaba muveyo mutukakase nga ffe abawagizi ba president ne NRM mutubuulire nti nno omukyalo ono office ya president yamulagira ye yamugamba okukozesa erinnya lya president mu ngeri etesaanidde. Kaakati bali abavaayo ne bagamba nti President Museveni yakola influence ne babba obululu bwabwe tunakiwakanira tutya ng'ono akyogedde emirundi n'emirundi ng'ali mu kamera nti president yalagidde returning officer ne bamukyusa nti president yalagidde omulamuzi alangirire nze president yalagidde obululu ne basanga nga bonna bumenyesemenyese obubokisi bamulangirire. Mr. President taata nkwegayirira
ye gwe fountain of honor nze ndi NRM emyaka gyonna mbadde NRM era omwami gwe bayita General Salim Saleh nze nga Edimizaya yantegeerera nsaba Mr. President ebigambo byange bino bikutuukeko Office of the President Namere mubbi Namere twamulaba mu mpapula z'amawulire nga bbye emmotoka tavangayo era olupapula teruvangayo kumwetondera twalaba Namere ng'akuŋŋaanyizza abatemu bagenze ne batemula omukazi Jennifer Fulfiga ku kamera ne tulaba Namere ng'addusizza abacriminal omuli bbaawe ne tulaba Namere ng'avumye taata we amuwemudde naye ng'ate abalala bwe bakola ekikolwa kye kimu babeera punished. Mr. President taata NRM yafuuka ddi ekiddukiro ky'aboonoonyi era paliyamenti yaffe egenda kutunula etya ng'erimu abantu bwe bati abalina ebiddukano mu mimwa. Mr. President omukyalo n'asiiba ku mitimbagano ng'ali ku TikTok ayogerera ddala mu vidiyo ng'awemula ng'avuma ng'atyoboola ng'aswaza ekibiina ky'NRM aswaza imeji y'NRM ekitabeerangawo ku memba palamenti yenna lwaki ye. Mr. President ebigambo sirina bingi ebyokwogera ku mukazi ono naye omukyalo ono bw'atavaayo kubeera punished ate public emanye NRM wadde yeeri mu ntebe amazima gali nti kigenda kutubeerera kizibu ekyokuteeka empisa mu bantu era Mr. President abaana bonna abakwatibwa nti political prisoners ekyamazima kini tebalina misango bakwatibwa lwa byabufuzi ne bajwetekekwako emisango egy'enjawulo wadde nga mulimu abalina naye nsaba abaana abo be bakwatira obwereere nga ba Edi Mutwe ba Bobby Yanga Lutaaya Olivia n'abalala bateebwe. Tata Mr. President ebyobufuzi byawedde abaana bano mukomera tebajjaayo musango tebabba tebavuma muntu tebakuba muntu tebalyaza amaanya criminal Namere alina okubeera mu kkomera olw'enneeyisaaye ye ali wabweru naye abaana abatalina musango gwonna olw'okuba baawagira omuntu avuganya NRM bali mu makomera basukka 1000 mu ggwanga lyonna basukka 2,000. Mr. President abantu bano bateerwe bw'obeera ng'osobola okuyimirirayo Mr. President n'olagira obumenyi bw'amateeka ku Namere butandike butambule kyere abantu bano bateerwe. Mr. President nkwegayiridde taata abaana bano tebalina misango bateerwe bagende balabirire families zaabwe bagende beekolere bagende bayimirizeewo eggwanga bagende batandika obulamu bwabwe obupya ate baweebwe ne ku ntandikwa kubanga baasiibwa bwereere bwe tubeera nga Masaka gye bagamba gye bazza emisango waliyo omulamuzi ow'ekika kino omulamuzi ow'ekika kino omulamuzi ow'ekika bwe kityo mpulira n'olubuto olunnuma bwe ntunuulira nga ddala omulamuzi ow'ekika bwe kityo yayimirira mu misango okusalira abaana ba banne. Kati Mr. President ongamba otya nti ku bantu omusajja ono baasibye makomera nti bw'abeera ng'asobola okutunula bw'atyo mu kamera ne yeekaza n'akola ebintu eby'ekisiru eby'ekijega ebiswaza. Mr. President ogamba otya ng'omulamuzi w'ekika kino abantu baasibye abasibidde ku alaali naye musajja gw'omulamuzi nawe ozadde kyosiga olwaleero oli kikungula ogenda kusigala mu history ogenda sigala mu public domain. Mukama Katonda alikukolako kubanga bannayuganda bebobonyabonya musajja gw'omulamuzi w'e Masaka kati bannayuganda bagenda kukaaba emyaka 5 ng'obabbyeko essanyu lyabwe omuntu gwe baalonda. Ne Mr. President twasinga mu kalulu k'obwa president ffe tulina ba members abangi ffe tulina ba councillors abangi ffe tulina ba representative ba mayors abangi nga lwaki akafa akamu tokalekera ab'NUP nga baakawangula mu mazima. Namere
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.